Breaking news yoyo ava mu ggwanga lya Venezuela. Olunaku lw'eggulo wabaddewo earthquakes 2 mu butikitiki butono nnyo nga zeegoberedde. Zino earthquake bagamba zaabadde ziyina amaanyi oba abazungu kye bayita magnitude of 7.2 to 7.5 era zaayise mu bitundu eby'enjawulo mu ggwanga erya Venezuela. Nezireka ebizimbe gaggadde ku ttaka. G'oyinza okulowooza nti kiki kino ekigenda mu maaso mu ggwanga erya Venezuela. Eno kye bayita natural disaster, ebigwa tebiraze, ebintu by'oba tayinaako control, oba oyina mmundu zenkana ki oba zitya teziyinaako control. Mu biseera ebisinga nze personally nkuyita kubonerezebwa. Onfuna bulungi. So, ebizimbe naddala mu capital city y'eggwanga lya Venezuela, Caracas, byonna bigudde ku ttaka era ng'abantu abasukka mu 700 bakyanoonyezebwa era nga bagamba sofa abantu 33 be baakakonfamingibwa nti baafudde. So, embeera nzibu nnyo egenda mu maaso mu ggwanga lya Venezuela. Tetumanyi oba kuno Katonda abadde ababonereza, tetumanyi lwa nsonga bano abantu oba gavumenti eno ya Venezuela ye gavumenti ezimu ezaalya mukama waabwe oluka omukulembeze waabwe tumumanyi bulungi Nicolas Maduro ne mukyala we America yajja neyamuwamba. Bano abantu beefuulanga awatali kyabaddewo ne bagenda about their way of life nga bulijjo. In fact, gavumenti y'eggwanga lya Cuba ne Colombia be baavaayo okubanga balaga obutali bumativu, naye abantu bamulina eggwanga lyonna lyasiriikirira olwansonga nti baali batya nti singa babaawo ne kye bakola Amerika bayinza okuleeta amaanyi ne bajja ne zibbomu ne basuula era ne baboonoonera ebiki ebyo bye baali bazimbye. Mu ssaawa etaaweze wadde emu oba mu ddakiika entono ennyo Katonda yabayisizzaamu musisi n'ayonoona n'okusinga ebyo bye baali bagamba nti bakuuma obutalumba Amerika kubanga yabalumba. Oluusi ebiseera ebisinga ntera obbalaga zino natural disasters oba emiriro oba biki amataba biki eby'enjawulo ne mu India waliyo amataba. Nga ngezaako okubalaga nti bano abantu oyinza okwalowooza nti oyagala kuseevinga naye ng'ate si kye kituufu ky'obadde oyina okukola. Bano abantu baayagala okuseevinga obutateekawo mbeera wakati waabwe n'Amerika okwewonya embeera efaanagana bw'eti, naye okusinziira ku kumanya kwa Katonda si ye yali program, si kituufu okusinziira nze kati ku kyendaba si kye kituufu kye baali balina okukola lwa nsonga era bye baali bagezaako okutaasa era byonna abiyiye ku ttaka. Alina ky'ategeddemu, oyinza okuba ng'okitegedde lwa nsonga olabye emirundi mingi nga Amerika egenda abroad eyo neyonoona ebintu by'abantu. Katonda najja n'abayisaamu eggaali oba ya mataba oba ya tsunami oba ya typhoon oba yaki oba ya muliro n'ayonoona n'ebisinga ebyo bye boonoonye abroad ewaka